tugendeko mu ndobeso yaffe ey'olunaku olwaleero ku Beat FM ekintabuli ky'omuziki ekisinga. Tulabe munnaffe ono ye agamba atya. Jebale sebo. Nze bampita mukunja wa Beat FM munayo jja kwogerako nnyo obudde bwatukutte dda wangambye nkukubireko. Mwami mukunja nagambye nkubire mbadde nina ensonga zenjagala onyambe. Nze bampita Kigozi sebo. Yes sebo. Naye obuzibu bwe nina mukyala wange. Naye kala nsobedde twazimba amaka naye olugambo lwe naakawulirako era obuzibu bwe nina mpulira nti ayagala kugatunda. Ayagala gatunda? Ayagala gatunda kubanga nakiwulira naye nesasooka kifaako naye kati nakiwulidde omulundi ogwokubiri ate mu mikwano gye. Kuba balina ekibiina mwe basevinga ssente bomanyi ebyabakazi. Kati nawulira lumu nga mukwano gwe agamba nti maama Jasi yakwakuma sevinga luutu eno luutu ejja tagenda sevinga kuba bagenda kusenguka wali batundawo. Naye nze siifunanga tatulako nange nti batutunde wano kati nempulira nga ntidde mu mutima. Onayogerako naye? Tagala kwogera naye naye njagala mmanye amazima kuba muyinamu omwana. Beerako ku simu tovaako. Kale sebo. Hello? Hello? Hello. Jebale. Jebale. Webase? Ndikuyonsa mulangira. Kigozi yaŋŋambye nti awo we mubeera we mwazimba mu maka gammwe nti mutundawo naye nti gwe olina okusayininga ku ndagaano. Nanze alina okusayininga ku ndagaano? Halo? Why? Amaze nakkiriza. Kakati ate ye abadde agamba nti gwe wagaanye. Amaze nakkiriza nti bulijjo omugambanga n'abeeraawo nga mpakanya buwakanya. Yabadde abireeta ng'alaga nti ze sirina buvunaanyizibwa naye nange nga mbulagana saatundawo nga ze sitose ku mukono. Kakati nzijjawe waka tulabe kubanga nze nsobola okusasula. Sente mulinanga sente mmeka? Nze mu ndaba eyange kubanga mmanyiwaawo. Nze ngula ttaka nga bwentunda. Naye jjukira mulimu n'ennyumba. Gw'obadde oyagala mmeka? Obukadde nga 75. Maama nze oluwo mmanyiwaawo. Anti n'ennyumba eno dibale ennyumba eno. Ettaka lyokka kuliko n'ennyumba eno naye dibale. Kakati 75 nze nkuwa 5. 5. Obukadde 5 obwo tebwatibadde bubi. Oba totunda. Tulinamu obuzibuzibu tuzeetaaga, tulina ayagala twagala oggula tuzimbe. Oba totunda. Tutunda. Ataano njayitawo obukadde 5 njayitawo naye nga omuzeemukko. Kati nzijje waka nsasule. Ogenda kujja ku MM kawuso omanyiwe? Wa? MM. MM? Kabuuso. Awo kukuba woli.
Kakatuka kukulunga nkumi yanze nja kukwata boda nzije nkusangewo. Badde njagala tukikolerawe wakeewo kubanga wewali ettaka lyengula. Abasayini nga tebali waka bwebuzibu. Kunyambako abalala tebali waka wendi kugamba wenina okusanga wenina okugenda. Kati lyakyapa ndagaano? Lyakyapa. Kati ebyo olusasula nga muvaawo? Wande? Bwe tumala okusasula nga muvaawo? Kasita musasula sente zaffe nga ziweddeyo bulungi ze tuba tuteesezza zo zennyini ate ekiba kitusigazaawo kiki kuba naffe tuli ku bwangu gye waliwo we twafuna we twagala okusasula naffe twagala neesingawo. Ate bwe mba ndeetako kitundu? Ekitundu kyo sijja kulinda. Naye oba ojja onsange wano? Oba ojja onsange wano? Ewa. Ku BTFM oyogera ne Mukunja mu Ndobeso ne bakazi mmwe mukazi gwe oli muku naye bannange jangu onsange wano ku BT ngule bulungi. Naye bannange bakazi tulina n'okutambula n'ebyapa byaffe. Teekako simmere. Kubanga kakati omukazi omulekawo ye n'alaba mu bizinesi n'agamba kasita ekyapa nkirabako wano. Ekikulu muduma nnyo. Tudumeera. Amino sasula. Tukkiriza kati abakazi mutwesonyiuka tubeere ffe. Tuduma bya bulungi era mubaamu jjujju. Abakazi tutandise okubeeraliikirira tutambule n'ebyapa byaffe. Naye Mukunja olina osasula school fees bw'obanga tiwalaba kawero kaamu. Kampala taliimu bizimbe byokka n'abantu mwebali. Mama Husna Kazangola bannanga abakazi bayaye otunda otya ettaka ly'omwami wo nga tamanyi alabika ayagala kutunda aleka omusajja mu bbanga naye bamutegedde bamuguddemu kati omusajja ayiye amagezi sigadde Mama Husna Kazo Angola nnyo Mama Husna tumutegedde. Amikono mwebale tuweereza n'okala emisanvu ala bannanga batatususe. Naye bannange omwami oyo anonye ku Mama Linda amutwalako ku pulaani byo omukyalo oyo bamuwugule kuba ali sirias ajja kutundawo. Nendobeso njiweerezaako abasomesa ba Sunrise Junior School wala emisanvu ono kalo. Kale. Onabeera kayita Benoni Paatu ewobulenzi ssebo. Kakati nze ku mulamu wanze ngamba omusajja yeesire ebbiri era omusajja agendeyo ne mateeka. Yingira amateeka nga bukyali. Nkwebale tuweereza. Kale. Omugavu Somoko Academy ndi bakatadde mu Luweero singa nze kigozi. Awo mbadde nkwata empale n'essaati n'enfuluma ennyumba siddamu kutunga. Todduka mu kiyungu. Olabeera Barnabas ambasada w'abaluli Nakasongola gyendi. Mukunja omusajja kamaze okitegeera nti omukazi ali sirias okutunda omusajja yeefiireko ddala oba ekyapa kyatambula nakyo mu nsawo nga kyekimutaasa akole ekyo. Mwami Katrina Nakitende Sylvia bannange mwami Kigozi toyina mukazi omungi oyina mubbi. Awo obuzibu bw'okugattagatta ebintu kati oluusi alowooza bintu bibye. Naye mukwano weegendereze oyo omukazi ojja sanga akutunze nga besh. Weegendereze ono mwami Katrina Nakitende Sylvia. Webale nnyo. Ono mutabani wa Kozza Mukunja musayi gwa Yezu Kamulagira Godfrey Salongo ndisese Kalangala Bujumba bannanga abakazi madamu Nakacwanga muli bayaye naawe olimba Nakacwa muli bakanya nnyo. Ku BTFM ekintabuli ky'omuziki ekisinga. Kakati Nakacwa kankubulyeko ekintu kimu. Nze bwe mba nkulinamu omwana mbikulekera. Mama n'ogenda oleka ebintu. N'otunda n'okimanya bwe kiruma. Ate omwana olwo asigaddewa. Ate gwe mwati twalwanako naagwe. Twalwanako kyate mu ababbi. Mama. Simanyira ndonta kyava wano. Gagamba ki? Jo yaza okubanja wano n'atakusangawo namuwaddemu ebizigu. Yasanyuse paka kuwulira bubi. Olowooza nno toba kudda mangu tabadde wa kusula? Ngasula nani? Wangi? Ng'ayagala ki? Bizigo bya Wonders. Ebizigo bya Wonders kati ky'ekyokuddamu kya buli muntu ayagala okuba n'olususu olulabika obulungi balina ebikola ku nviiri gattako kalonda yenna alongoose waka
Wonders Products zifuna mu maduuka ne supermarkets okwetooloola eggwanga. Wonders, always wonderful. Chikusa with KCB. Wampoloko manile lo. Oyagala loni. To build a house. Echo chikuse. Wampoloko manile lo. Oyagala loni. Start a business. Nawe chikuse. Wampoloko manile lo. Oyagala loni. Osasule fizi. Echo chikuse. Wampoloko manile lo. You want a loni. Owasomo gole. Tukalubya bulamu kigusa musango ana munana nga wefunira looni etaliko musingo etuusiza ddala mu milioni 2.5 okuva mu KCB Bank. Enkola n'obukakulizo bigobererwa. KCB Bank, for people for better. KCB Bank erungamizibwa banka enkulu eya Uganda era nga ne ssente z'abakasitoma okutuusa ku bukadde 10 zikuumibwa ekitongole ekya Deposit Protection Fund. Bita FM ekitabuli ky'omuziki nga bulijjo nze Tamale Faizo omuzuko mugemaga bayizukuba mwebali nnyo mwebali ddala okutuuliza n'otugoberera mukulike mu weekend abagiseemu obulungi amina abagiseemu bubi Mungu ayongere maaso n'okubanga abagumya embeera bwetyo bwebeera tewali ssanyu lya lubeerera ate tewali nnaku ya lubeerera so kijja kuggwa mu mbeera yonna wabula gwe muwagizi wa ttiimu ya Manchester United olwali oli mu nsiike ogenda kusamba omupiira gw'okusaawa 4 nga musaba ttiimu ya Crystal Palace. Crystal Palace ali waka ku Selhurst Park omugenda okubanga mu musambira abatimu ya Man U era Crystal Palace ayingira mupiira guno ng'omusambi we omu ku abo abasinga Mark Guehi amaze okubanga akomawo kwajjukira nti abadde atawanyiza obuvune naye kati ali fit kosa omusambi ayitibwa Izzy oyo nno bali basamba ttiimu ya Fulham bambi tebayagala mu riskinga ne batamukozesa naye ku guno omupiira gwa ttiimu ya Man U akomyewo era ali fit. Then ku nkambi ya Man U ekiri mu nkambi ye Bruno Fernandes ye abusibwabusibwa okusamba omupiira guno n'obutagusamba Bruno Fernandes. Jukira ndi Bruno Fernandes y'omu ku basambi abakola obulungi ku ttiimu ya Manchester United. Njogera ku musambi yakeetaba mu ggoolo 7 mwegi empiira gyasembye okubanga asamba mu competition zonna Bruno Fernandes. So bwe kiba nti munnanga abusibwabusibwa gaba amawulire si malungi nnyo ekyenkanidde awo. Wabula Scott McTominay ye bajja mwekebejja balabo baana ku omupiira batagukube. John Evans ne Marshall abo bo bakomye mu training babadde batawanyizibwa obuvune wabula Marcus Rashford ye tagenda kubanga atakuba mupiira guno. Naye nga omuwagizi wa ttiimu ya Man U njagala ojjukire ttiimu eno wasembayo okugisamba oluzanyo lwasooka neekukuba era kati enoonya okukuba omu andaawe bakubira waka kati bagala kukubira ku Selhurst Park bakubira omupiira mulamba. Crystal Palace eno kati tutte mipiira kumpi ng'ena nga tikubwa ewanguddeko esatu ekoze draw emu so performance yaabwe simbi mu mipiira egiyiseeyiseeko abattiimu ya Crystal Palace. Omugenda basinkana lunaku lwaleero ku ssaawa 4 ez'ekiro ng'omupiira guno abagutambudde era ojja gufuna bulungi naye nga Man U wangudde omupiira gumu kwegya emipiira gye basembyeyo okusamba omukaaga bakubiddwa gumu bakoze draws 4 bawanguddeko gumu kwegya emipiira mukaaga so fomu yaabwe si nnungi nnyo abamanyi naye nga ffe tugulize era bwe naabeerawo okusaba mukaaga nja kubanga mbabulyanga bino ababitambudde. Then mu ggwangira Ufaransa Lille bajja kusamba Olympique Lyon ku ssaawa 2 then Salernitana Atalanta ku ssaawa 1 mu ggwangira Italy then Udinese Napoli ku ssaawa 3:45 yegimu kwegya emipiira egigenda okubanga gisambibwa olunaku lwaleero era byonna birina bifudde emipiira egyo ojja kubitegeera. Kwagaliza okusiba bulungi tuziganye okukuma ekitundu weraba ensisimuka ennyuvu buli ku makya n'omukonja nakacwa n'omuti Beatfuma ekintu ky'omuziki ekisinga ku Beat FM eddakiika zo ziri 24 sezibulayo okubanga tuyingira essaawa 2 kabbo ka muwala kagenda kajjudde kakuma okajjudde kabbo ka muwala kutusibwako pikipiki ya Honda S110 pikipiki kiri maanyi mu nsi yonna.